Nyine pamiti evuga egari, nyine pamiti evuga taxi, nyine pamiti evuga tukutuku, nyine pamiti evuga Land Cruiser, nyine pamiti evuga Ipsam, nyine pamiti evuga Nadia, nyine pamiti evuga Kawundo, nyine pamiti evuga Haria. ALMAGIC production. Lwasa. Lwasa. Owai, gwe bali kujja. Nakugamba nyowe bompita bwoti nyiziraho. Gwe manya kintu kimu. Byonna tubirina wano. You smile. I like your smile. Auntie. Omukasheshe barakushangorosya. Omwihangwe ndakushangohozire. Biveke byoza sibitegeera. Gwe esanyo erimpuganye. Emotoka tujina. Motoka njiri n'omusajja agipadde. Ojirina? Nyowe nga siriko. Anyumize. Gamba tujirina. Kale tujina. Nerabayo. Mpa. Rakuka, mpa. Ate nkuwe ki naawe? Mpa ebisumuruzo. Nze master planner. I am the brain behind. Nete ebisumuruzo by'emotoka. Asukulinde. Bakuwadde byoya byanswa. Naye wuliriza. Omanyi kyakoze? Aŋŋambye sigivugira mu lujja. Sigivugira rawunda. Ninagivugira eyo njireke eyo. Nze manyi n'obuvunanyizibwa bwange. Kati ng'olwa kuwadde kateeruwa. Naye wakyogedde ate nekiraba nga kituufu. Ekyaki? Wakati ate nsobola ogivugira wano. Ate badde ya Sophie. Eno Kawundo ya Sophie? Kawundo wagituwadde. Kati ensonga lwaki nkuyise tusala amagezi nti olubeera ne ansa we pa. Nze ŋŋendeyo musabe ebisumuluzo abinkwasi. Arrogant Mujisha is the encyclopedia, the master planner. I'm the presidential advisor. Nup wampura nze kyenkuteku tikigana amagezo gafunyi akuwe motoka. Agambye ogala magezi. Nze njagala amagezi gy'oli. Omuntu akuwadde motoka abeera akuwadde business. Just to know now Rachel you have a daily income business. You understand? That is a daily income. Lwasa has given you money. What we call the daily income of tomorrow. We earn today, you receive tomorrow. Yeah. I work today. You receive the money in the morning tomorrow. That is daily income of tomorrow. Watch it. Kateye motoka ngenda kugitwala ku airport. Ate byo ku airport nakuzino bimanyi. Esente ku airport mpitirivu. Bazungu boka. Yes, twagala badugaza motoka. Tuteka mu badugavu. Abazungu boka. And we do computer booking. Babukingira mu America, London, Switzerland, Jamaica. Gwe ne bakubira n'ogenda n'obakima ku kisaawe. Ate nkutegedde nnyo. Nyowe ngenda kusula ku kisaawe. Nyowe mbeera ku airport. Jembera, omanyi jembera. Mbeera ku airport. Nyogera n'abazungu ku Facebook, nyogera n'abazungu. Nawe ina permit. Permit? Motoka. Ate nyinemu. Nyina permit musanju. Urra. Nyine permit yemu naawe. Nyine permit evuga egari. Nyine pamiti evuga taxi, nyine pamiti evuga tukutuku, nyine pamiti evuga Land Cruiser, nyine pamiti evuga Ipsam, nyine pamiti evuga Nadia, nyine pamiti evuga Kawundo, nyine pamiti evuga Haria. Eyo Haria ba Kawundo. Eyo chi? Kawundo. Ejo pamites nyine ya Kawundo, nyine ya Haria, ezo zonna pamiti nzirina. Ikasto inazi permit. Ikasto inazi permit. Oja kuba gwokola omuntu. Ejo bagita permit box. Tokwata ko. Zona ziri omwe. Permit box. Zona zira. Wazira. Zona ziri omwe. Permit box. Waliwo mukaga. Wano waliwo 12. Wazira. Katate nze navuganga mutti. Kile motoka yange teukyera bireke motoka yange. Yego siza bongo na. Naye nze mbeera nayo. Tumanyi kulekera. Tuchoba okora. Wegenda ogambe Lwasa. Akuwe motoka. Oyina brother wo. Am I not your brother? I am your brother. Gwenda ogambe Lwasa. Oyina brother wo. He has everything. Akuwe motoka. Tujja kumulagira wo kugiteeka. It is not going to be ridden around here. Tugenda kugivuga ngegenda border. Kozi nawe ye border ku border. Ajja kugisanga ku border. Eye maraba. Ngevuga abazungu batwala katuna tujijeyo ngaona tubajeri ku kisaawe twale no tegenda kola sente ato batusala no kugiteeka mu Bombardier negende South Africa
nebuka ngegenda kuvuga abazungu South Africa ekuteka mu Bombardier negenda Ethiopia ate angeri chopada amagezi angene nfuna ebisumuluzo Lwasa nino kumuga nti solution nfunye ati angabye era ngano ne yeraga aloza sina bongo yekakati omugambe bintu bishatu ekisoka bwakuwe ebisumuluzo ayino kuwa furtanka furtanka amafuta ngagajwa furtanka ayino kuwa service fee eyemyezeji emyezena atukwe mukashi ekyakashatu akwe kadi akubanye wavuga emotoka nino kuba ne kadi kati atebo otuka kuchokuna ekya kadi put much emphasis akuba kadi kintu kikuru nnyo omuntu agenda kubanga avuga emotoka nsobola okusanga omusirikale wareba ngavuga omusirikale nanyimiriza ku express omanyiwo nanyimiriza ku express nzijayo kadi y'emotoka ninji mulaga awo nimpitawo nga abazungu tetubatawanya nina okuba ne kadi y'emotoka akwe ebisumuluzo akwe furtanka akwe service fee ey'emyezeji byonna wabimpeera kati ebyo bintu byonna abukuwa birete and very fast akuba nina okutandikirawo zinatandise okukola booking. I was dreaming nimanya gofunye motoka timbasa kwa magezi nota nina okubanga reporting as early as possible. Every Monday I report, I bring money every Monday. Don't call me on Tuesday. Akwe spare tire yes nya nejeke tikiyitia ebera mu toolbox bweba bwanye bibireke ebyo nje kubiteka mu nganze kale zingene kubimugamba toolbox simaje bweba batarutegera hizo kubanga tarutegera hatu oraba Japan used zibera mu jeke nzenja kwata ku sente tunasoko gukora nsoke ngure jeke wakireba first 2 weeks tugure jeke twasa Lwasa so ya bichimucha naino chitwa atwone spare tires nya soko tuziteke ko emotoka ebere waguru bwete kale kati nze bena bindekere ngene malirize werinda kasimu kange abaganda bagamba ngwakabi nakariyo mukurwa kale blaza ngena kwatu chikwasanganya kulinda simu and igena kutera saluti bisibimanyi nawe kale I am yo chuete yes ndaza kufuna kawundo mama mugisha wabwe hayibambe ekintadde ku kalikuleta kintoolako bwe kingattako bwe kingabiza kati emotoka nadenka kikiisa akantu kyagala gitwala nengenda gimuwa ono Sophie njamu nenze emotoka ngenda gimuwa sikiinaamu ddakiika ekyo kangimuwe Sophie ajja kutetenkanya ate kakati sente zituugira ku buwumbi bubiri kale nibugaba kawumbi kamu emotoka ya miliyoni teweza na miliyoni 10 zino sente zetulowolezaamu sente zezibayita sente obuwumbi bubiri nebwetugaa nti kale ninako akawumbi ka sente kamu oyo Sophie sola omugulira emotoka yabukadde nga 7 naye wane wasooka we wali akalipo Sophie nkamuyingiza nti ate nekamukwata pulani weeri naye ekigwera wazi sente nzeetaaga ate bwe nzifuna mukwampe ebyange nze njiriba abagozi sente bewedde ate bitu ya sente bizibu pulani wane yangu wale botandika obikola ne bijira naye ebyange beta byateredde kati nina kuyiya magezi Sophie ono mukkiriziza ntya aleme kuba ate kunziza simanya jjojuzi naye watali kwewaayo tofunamu nina kana kalipo kayingira kagera kunyiga naye yakayitamu nje kayitamu ono Sophie nja kumumaliriza oyo mumanyi mwesobolera oyo wange oba atya zekanyige pesa yange erya pulasi kyekimpisa Lwasa boda ku boda nina amagezi
nina sente, nina obukodiyo, buli kimu nkirina. Surprise! Zukuka, baby. Zukuka. Zukuka. Otolo tukuba n'otangubira tulo tutube fendi. Tona bakugenda. Wenda wenti. Sina njao ya dechigere. Wenda tona bakugenda. Sigenze. Mbikansolenze. Umanye abasawo bagamba an apple a day keeps the doctor away. This is emitima. Yes, of course. Thank you. I know. By the way, you never day. There is a magic. Twangu ku magic kubera kuna magic. Go ahead and now we come Magic. There's a busa. Tewo muli. Guess. You have one option. Buli kimu kifuule kyangu ng'ate kinyuvu nga bw'otukka ku ntikko y'obulamu bwo. ALMAGIC ez'okukuwa ekyo kyennyini obulamu bwo kye bwetaaga. Ffe tukyasinze okukwata emikolo ku butambi bwa vidiyo giyite video production ng'ate bya mulembe ddala. Kw'osa n'okukwata vidiyo z'embaga n'okwanjula wamma n'obulamu bwo tubukusembereza ddala awo wennyini w'oli. Tusangibwa Nyanama ku kalina eri mu maaso ga Movit n'ekipande kyaffe oba okiraba ku mwaliriro ogwa waggulu okumanya erisingawo noti 753 56 73 36 oba tusange ku email almagicrecords@gmail.com oba ku Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube. ALMAGIC for God and my camera.